tugezaako namwe mugyebale tono ddala embeera yakwetetenkanya mbeera bulamusi bwa mulembe bulamu bwe butyo. Nja babuuzaako ngamba assalamu alaikum, mukama yeebazibwe, musibye mutya mwenna abatulaba wano ku mpewo zaffe eza Celeb Jazz with King Smith. Programu yaffe embeera nga kugikutuusaako yenza omwagalwa wammwe, omwagalwa w'abangi amanyiddwa nga Shadik Smith. Njagala obbebaza olwakubanga muvudde ne muyamba abantu bangi nnyo, njagala obbebaza olw'okuba nti nno muddukidde abantu bangi nnyo okusinziira mu mbeera gye baba bayitamu. Njagala kwebaza offices ez'enjawulo ne offices ennene ezivudde okuba nga zidduukirira abantu baffe n'okubaamu nno musharinga ne mulayikinga ne mulaba vidiyo zino mu nsi yonna. Kaseera kano olunaku olwaleero munneeyungeko mu mboozi yaffe egenda okuba ey'ennaku ekaabya amaziga ate nga tuyigiramu ebintu bingi, tulabe engeri gye tusobola okuvaayo okulamu nno tuyambamu bannayuganda bannaffe ate mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga. Sinzidde ku kyalo ekimu era nga gye nsanze omwami alina obuvune ku mubiri gwe ate nga embeera gy'ayitamu si nnungi oba tewoomya nakabululu. I want to say to our urban and our English speaking people, I want to thank you still so much. Please join us in this conversation in our program entitled Embeera, so that you can join us and see and help those that are in need or those that want us to help them. Muneyungeko nkwaniriza nnyo taata. Nange ssebo Osiibye otya? Nsibye bulungi kuba siri mulwadde. Mbeera bwetyo siri mulwadde. Nange embeera kwegamba ey'ebirowoozo ebyo yentunuza bwe nti. Amannya gaffe? Manya nze Munyera Francis. Nzaalibwa eyo Bulemeezi. Olina emyaka ng'emeka taata? Kati olwaliro nina emyaka 5 mu gumu. Tunyumizeeko ku mboozi y'obulamu bwo n'okulaba watuukidde otuyita okujja okuwuliriza ku mboozi yo, tulabe engeri ate bannayuganda bannaffe ku programu yaffe embeera gye basobola okuba nga bakudduukiriramu. Embeera okunyumiza ku bulamu bwange okuva ku ssomero okuva wa kutandikire ku ssomero? Kusoma nasomero eyo nasomako eyo ebbombo nenkoma mu kibiina eky'omukaaga. Kakati awo omuzeeyi wange sente ne zimuggwaako olw'okuba famire teyali nnungi nnyo, nentandikira obulamu okweyiya okgenda nga ntetenkanya nga nkyabeera ku bazeeyi bange. Muzeeyi wange n'afa ne maama n'akola ki? Ne maama n'afa. Kati awo nentandika obulamu bw'ensi. Bazeeyo oba bazadde bwe baafiira walina emyaka ng'emeka egy'obukulu? Naddala taata we yafiira nalina emyaka 28. Ate maama? Maama yafa mpezeza emyaka 33. Kuba taata yamala emyaka 5, maama naye n'afa. Ebiseera bino bazadde bwe bakuviirako ku maaso wali obeerawa? Nali mbeera Bombe eyo yewaali ewaffe gye nali mbeera mukani wasasika bwe watyo okubeera nti ne bino ebyokutunda eby'amataka biki ebyo ne batunda ne batugoba. Maama ne taata yali yabazaala abaana bameka ewaka? Maama yatuzaala abaana baali 5. Batuzaala 5 naye balala bawala. Baali bawala ne bafumbirwa. Kakati nze nenkola ki? Tandika okwetetenkanya. Walimu ng'omulenzi wekka? Nze nalimu omulenzi nzekka. Koleka abalenzi bali abalala baana ba taata omulala be nakula n'abawaka baana ba taata. Kuba taata yali talina mwana mulenzi. Kati kutuusa le yazaala nze nasooka kubeera nga mukwano nnyo gw'abaana abo kutuusa le yazaala nze. Kansooke neebuuzeemu, nkulabye n'obulemu ku mubiri gwo. Bwe batyo baakuzaala oba byajja bukulu? Nali poliyo mu biseera ebyo baatugema poliyo nze nankwata.
ng'ate bamaze kungema era mama wange n'abona taata wange famire yaffe ne mama ne taata ne babonaabona nnyo nange mulaga awo tuusa Katonda lwe yazza ebibi engulu nensobola okukola ki okubaawo nentandika ne bantwala nensooka mbeera nga aziŋŋamye tuusa lwe bantwala ku ssomero nentandika okusoma era nasoma leeti olw'okuba nti nali sisobola kutambula ebiseera eby'amasomero nga gali wala ng'ate sisobola ate tewali gwaka ggaali tewali asobola kuntwala ku ssomero kale nensoma nga ndi mukulu kyava olaba ng'oluusi saatuukira mu budde kw'abaana be nazaalibwa nabo bo baali basoma baali batuuse mu senior 4 ate nga nze ndi mu primary olw'embeera eno eya polio yakutuukako oyo nembeera ndi mu primary kakati awo okwesobola kuno empola kuba polio yampisa bubi nnyo 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 nze nga sisobola ebintu bingi bye sisobola ng'ate muzeeyi wange yagezaako nnyo nga muzeeyi agamba mwana fuba olabe kwanza embeera na buli mwaka oguvaako njawukana naawe buli mwaka oguvaako njawukana naawe fuba olabe ng'olinaku kyosobola okukola ki okukola naye ngaera tubuyambi tewakola ki tewali naŋŋamba fuba obeere n'emikwano era bwe ntyo bulamu bwe mutambuza okutuusa muzeeyi wange lwe yafa nenzija mu kibuga muno tandika okubeeramu nga ettaka balitunze ebibanja babitunze. Baani abatunda ebibanja bino oba ettaka lino? Abatunda ebibanja twali ku ttaka lya Kisingiri kati abazzukulu ba Kisingiri ettaka lyali lyabwe sibavunaana ne batunda ekyabwe ne tuvaayo bannyinaze ne bagenda mu bufumbo bo baali bali mu bufumbo bwabwe nange nenzija mu kibuga muno okwetetenkanya. Olwo mu kibuga ojjamu mwaka ki? Mu kibuga okujjamu ekituufu yali 2000. Kati kitegeeza mu kibuga omazemu emyaka 2 bweddu nga mwendi nga nzija ntambulira mu bantu abagenda bagira Wanyamba ku bizinesi bwe butyo buli mulimu ate jjukira mu ngobo manyi omuntu aliko obulemu tulina obuzibu bwa mirundi 3. Obuzibu obusooka abantu ng'abantu bakusosola. Obuzibu obwokubiri bakulabira mu kiti eky'obutasobola kukola. Ate obuzibu obwokusatu n'akuwadde omulimu abeera mu kwetonda. Ate kukozesa otya omulimu kati mubonyaabonya okola otya kagamba alina ebitongole kati abantu batyo tuwa emirimu era babeera baagala okuwa akalimu akabeera awo akagamba akatanenyesa muntu nti lwaki obonyaabonya omulema omutulugunya n'akuwa ate bujjukire obulimu obwo obunafunafu era bubeerako ki kasente katono kakyamisana kakyaggulo bwe katyo kabeerako kale tobeera mu mbeera yakugamba nti naafuna ki esente eziri awo ennyingi kati ngaawo ebiseera ebyo nali nina akatoireeti eyo mu kibuga kwe twali tukola kati ngaera okola ka mugagga okolera mugagga kwali akateekawo nga ka bizinensi ke naye nga bwakuwaayo ekyemisana bwakuwaayo bwakusuza wali mu mbeera efaanaganako bwetyo kati ka toireeti omugagga ettaka n'aligula era nga bw'omanyiibwa bagula omugagga omulala n'agula ettaka n'agula ettaka no mu kibuga muwonge mu Kisenyi awo n'atugoba kati bw'atugoba ebitala biguni nenkwata nnyo mbeera n'empisa bubi nnyo 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 era nga gwali mwaka ki ogwo? Yatugoba 2013 n'atugoba embeera netandika okunyigira ddala kuba wali ate wo nali nkoze eki nali ngize embeera nga ngimanyidde sitempisa bubi nga mmanyidde ka mugagga wange nkola mazima sibeera nabukumpanya nga mugagga wange yanjiyiza awo naŋŋabeera awo nga ntwalanga muganda we ntwalanga oluusi mutabani we bwe bityo kati embeera bwe yagira awo nenzija 2013 nenzija nkola kinga tubagenda otugoba awo twolekedde otugoba awo kati nenzija nfuna omuwala gutwandiise omukyala teyali mukyala mukulu n'akola ki n'afuna olubuto kati ate n'abewaabwe w'omuwala ne bantabukira. Olwo ebiseera byewali obeerawo? Nali mbeeraawo mu Kisenyi. Omugagga ke yampa
Kwa mugagga bwe natuuka bino ebyegundi yali musajja munnaddiini nnyo. Yankwatako nga nakajja nakola kinandaba ku kyaki eyo nankwatako nembeera awo. Kakati bwe nabeera awo ng'omuntu bw'obuubira ngu omanyiddewo kati omuwala mukyalo oyo naafuna ki kati bw'afuna olubuto. Yagenda ofuna olubuto nga mweyagadde kumala bbanga ki? Twali tweyagadde mwaka ndowooza mulamba kati naye ng'ava waabwe si waka. Kati abe waabwe ne bantabukira ne baagala olubuto balugjemu. Tusale bagamba tekikkirizibwa ne bakola ki ne batwala muwala waabwe n'agenda n'azaala n'omwana ne bamugaanira. Tebakusiba oba tebakutiisatiisako okusiba? Bagezaako okutiisatiisa naye nga bagenda okulaba n'ogwosiba talina kyogenda mumuggyako era agenda kukola kyekyokubiri teyali muto. Omuwala yali muto. Omuwala alina emyaka ng'emeka? Mukazi ali myaka kati gwe yafunirawo olubuto yali myaka 29. Teyali muto ate era yalina okukola akola. Kakati naye nga bumanyi nti bo famire yaabwe kale esimbi nnyo nnene ate taata musirikale bintu bwebityo ati yafuna obusungu oyagala otya omwana oyagala otya omusajja omulema kiki ebifaanana bwebityo nayomba bingi. Wandiise omusajja ali n'empale y'ekiraka wandiise omusajja afaanana atya kati n'ogenda mu nsi muno n'ofunamu omusajja omulema afaanana bw'atyo gw'olina otuleetera olina okuleeta wano. Nayomba bingi nnyo alina kaki waba otuuseeyo atyo n'atwala ki omuwala we n'amutwala n'omutwalira ddala mu kyalo eyo waabwe n'akola ki n'abeera n'omwana waabwe kuva 2013. 2013 Kitegeeza kati otogera omwana ayinza okuba n'emyaka nga 7 ku 8. Myaka 7. Okuva olwo wali ozzeemuko omuwuliza omwana omukyala kumuwuliza naye nga tebeewaabwe tebaagalira ddala ndabe na ku mwana. Kati ye yafumbirwa oba ali eyo jasalabirira mwana nakola bukozi? Mubutuufu engeri ennaku zino simanyi bimukwatako nnyo. Nakoma muwuliza ddi? N'omwaka oguwedde namuwulizaako naye omwana ye namuzirukira wa muganda w'ono embeera ngenze sinawe. Olwo obadde tukola olwo ebyokulya embeera y'ebyokulya eno twadde mu bisaba bya covid obadde ogiyitamu oti? Era ab'eddiini banyamba era nyimiriddewo nnyo ku b'eddiini abo ab'enzikiriza. Nze omu ku bantu basooka okulowoozaako ku byokulya banyamba ne banfunira engeri gye nayitamu nti ab'eddiini abamadiini banyamba osijja nga sisosodde eddiini sigambye eddiini gundi ab'eddiini banyamba n'abantu b'omu kitundu banyambako nempita mu mbeera ya covid eyo kosita nafuna we neebaka banyamba nempitamu. Oŋŋambyeko omuno badde ogendanga mu kibuga okunoonyako ku buli mulimu, embeera ebadde etya? Mu kibuga ekisooka ebiseera bino nga bamulaba entambula bweri eyagundi ti oluusi ogendako oyagala oyimbireko ku muntu engoye oluusi oyagendako mbana abasuubula abasuubula kati nnaku zino mbadde ngendako mbana abasuubula awo emiyembe biki ebyo n'obalengerako naye nga si bibyo naye oli agamba nkuumira akaawo n'omukuumirako n'omutundirako kati ate obuzibu ne buba mukudda kubanga mulina kunyuka bukyali mukomewo emmotoka tezinakola ki tezinnaggwayo kati bwe zigira ziba zakulwanira kati luli byali byakutambula kati olwaliro nemereddwa okugenda mu kibuga nandibadde ŋŋendako eyo nendaba oba waliyo kubanga nabo oluusi bavaawo n'agenda oluusi okusuubulako babambanyi bannange babambanyi oluusi agira nikuumira akaawo oluusi agira ate nabo tebegeza ate nabo naakabayingiramu naakayingirayo. Singa oli abadde ayagala kukuyamba mu ngeri y'okuba maybe y'okutetenkanya ofuna ekyokukola bintu ki by'otunuulidde?
ennaku zino kengezezaako okuyingira mu bantu abo ate ntunudde wano nsobola okutunda ku matooke kyenali susuubira kwa kati ate go nsobola okutetenkanya wabaleeta kati ngaabo nemusuubulabo nenkola ki nenenga emirengo nenkola ki nengira naye ngaekikulu ekinnuma ye mwana wange ekisinga okunnuma kinnuma lwakuba nti sirina busobozi bwopangisa nnyumba ekyo kinnuma. So ebimu ku bikuluma byoyagala abantu okukuyambako byebiriwa? Ebinnuma ddala mu butuufu okunyambako ekyensingira ddala okwagala kapito, kufuna akayumba wempangisa wakagwensize sente zitandika sikola ki zonna sirina. Kapito ono nga kapito waaki era nga wasente nga mmeka? Kuba kati bifo kapito bwentunamu emitwalo 3 gisobola okukola okuntandika nopangisa akakafo notandika okusuubula amatooke ago nolenga bunyanya obwo okulenga kale ne muwogo oyo bwe bityo kubanga sijja kusobola kugenda kukola biki birala. Kati mpulira nnyo omwana wange oyo nga njagala nnyo Mulabeeko naye ngaekizibu nanyumba yennyini siinaawo kuba ne bwajja talina wamuti. Okusinga oyagala kapito then newokusula akayumba osobola okupangisayo akayumba nosobola nga ova okukola nojja mu kayumbako neweebaka nosobola ate nako kasasulira okabeezaawo then n'omwana wange omwana wange ng'omuzadde bw'obeera awo omwana nomala omwaka tomulabyeko kale nebobeera ogezeeko nebwandyagadde asuleko naye kubanga mwe mwana omu gwe nnina olira eyo ennaku eri awo ennuma mwana muwala andyagadde okubeera nga mbeerako naye kubanga naye bwembeera sirina wensula sirina mulimu kati era bamukuleetera ate negafuuka amaziga kakati awo obeera onfunye entandikwa yakakapito nobeera nga omanyi nsobola wali nengawo gondi nengawo obutooke bwange nengawo banyanya ntula ebintu ngaebyo ate bwe naavaawo nengenda wali neneebaka nsobola okuleeta omwana wo nazanyirako nakulabako. Wow, ye mboozi y'omukulu ono, mboozi ya nnaku ate erimu ebyokuyiga bingi nnyo nga sinamubuuza ye ebiki byayize mu bulamu bwe okutuuka ku myaka gino 5 n'omusobyo gy'ayina. Nja kukusaba oba oyina engeri gy'osobola omukwasizaako omukono kubanga abalema bayisibwamu nnyo amaaso, abalema batwalibwa okuba nga abantu abakateeyamba abatasobola naye yagambye asobola okukola asobola okutandikawo kakapito ka $3 wabanga agafunye nasobola n'opangisayo akayumba mwabeera n'ava mu kifuluko wano we tumusanze. Amazzi kyatabagambye kyeyaŋŋambye amazzi bwe enkuba bw'etonnya gayingira olugendo za nsimu mululabye ensiri zimuyingirira talina wakwebeka asula mu kiyumba kirimu nga ye mukire muli yeba mu budamiza mu budami ganali mu refugee camp amusinga okuba nga asula bulungi. Nja kukubiriza gwe munnanga ndaba oveeyo osobola okubaako kyokola ku bulamu bw'omwami ono ow'ekikumi ow'olwataano ow'ebiri ow'olukumi ow'omutwalo ow'emitwalo ebiri emitwalo 5 twala 10 tuveeyo tulaba okuba nga tumuddukira. Enamba yange gisobola okuyitako okunsinkana oba okwogerako nange oba okulaba engeri gisobola okuyambamu omwami ono eri 0755 31 17 31 0755 31 17 31. That is a number you can use to come out to render a helping hand to people with such stories. This is not the beginning nor the end, but this is the beginning. You might be part of the beginning of his new life, of his transition, of his transformation into another life. You never know. As we always say, it is a blessing to give than to receive. So we've come out to bring out such stories to you, our people, to you, our viewers, so that you can come out and help these people in any way, in such a small way that you can, and God will richly bless you. Kambuzeemuko abasinga tuyita mu mbeera nga zino tubaako ebyokuyiga bingi. Byakuyiga ki ebimu ku ebyo byoyizeemu mu bulamu bwo maybe atwala n'ebyayinza okuyiga? Ekisookera ddala nti abazadde abalina abaana abalema bafube nnyo
okubateekamu omutima ogukola. Abalema baleme bo bennyini okwesosola, kubanga waliwo gwe wennyini okwesosola n'oganze ndi mulema sijja kgenda mu bantu. Ekyo nakirabira ku muzeeyi wange ng'afudde nti omulema bw'otuuka ekiseera obulamu bwo bukoma naawe ofa, kubanga obeera toyagala kugenda mu bantu weesosola muli. Naye ate bw'obeera kati nganze bwe nali nti nali muntu wa mu bantu nti yadde bamuzeeyi bange baafa nasobola okusigala n'emikwano, naye ate emikwano tegisobola kuyambira ddala lwakuba noono olaba yali mukwano gwange yanyamba naye yafa, okiwulira. Kyokubiri bw'obeera ng'oyamba omuntu fuba nnyo okumuyambira ku kyakola ng'omuteekamu okukola. Tomuwa kyennyanja wabula muyigiriza engeri y'okuvubamu ekyennyanja. Omuyigiriza okuvuba ekyennyanja, kubanga kati gwe nawe nejjusiza ne ŋŋamba omuzeeyi ono mukwano gwange ono singa teyanteeka wuwe, okiwulira, nga tebannatunda, singa nakolanga nva wange, owulira, kyandibadde kikulu. Ne bwe yandibadde twawukanye nandibadde ninako wenkola ki, naye bwe yatuuka era yantwala wuwe. Kati okufa kati bwe yatuuka bwe yafa obulamu ne bukomera ddala, nandeka nga sirina kyennina, okiwulira. So kyenalowoozaamu ekyanzijira oluvannyuma nga ndaba ntandise kubondabonda ne ŋŋamba omuntu singa nali mupangisa at least nandyegayiridde landiroodi, owulira, ne mugaaka njiye, era naye oluusi yandibadde ammanyidde nti mbeera awo, n'amanya nti ekizibu kyono omugagga we kufa, naye yafa nenkomera ddala kubanga ekisooka yagenda okufa nga naye abaana be bato, okiwulira, nga yakagula awantu wapya, era abaana be bagenda mu baŋŋanda ze. Kati wano ab'eŋŋanda nga tebalina bye bampawo, balina kuteekawo bapangisa balala nga nze tebammanyi, omusajja wa Mugunyi, musajja wooli, genda weeyi, era nali mu kuziika kunjiri nali kumpi kulemerayo, kubanga natuuka okukudda ng'emmotoka etuzza ekomawo ng'egenda kutuyiwa mu Kampala ng'ate nninga omuntu omupya, nga nninga omupya gy'obugisa e Kampala, sina we ntandika. Embeera ku mikwano bwenti. Zibye ebimu ku bye wayigamu. Nayigamu byebyo nti omuntu kituufu muwe omutwala ayiga okuvuba so si kumuwa kyennyanja. Nabino kyensaba nti njagala nnyo omuntu nga kuba emitwalo ng'egigambye aga 3 nga nze ŋŋenda okwekolera ng'ate ndi wange. Kale nga bw'abagambye ebintu ebimuluma era ngenda mumusaba akaseera kano kennyini atunule mu kamera abasabe byayagala mu muyambeko, naye nze kyenjizeemu nti nno muyonene tugenda omuyamba tumufunire ka kapito atandike okukola okusinga otomuwa omuteeka ewantu ng'ate wekimuwa ekiri nabeera ng'ate obulamu bwe twongera bubonyaabonya. Ayagala kuyiga kuvuba, tayagala muvubira, ayagala bula kuyiga kuvuba. So nja basa mwenna abatulaba tumuyiize twengejja asofunamu ka kapita, agambye ye emitwalo 3 gamumala otandikawo ka business n'okufunako wasula nange okuyiiya ng'avaawo. So nja kubasaba mwenna abatulaba wano ku Celeb Jazz with King Smith, nange Shadik Smith omwagalwa wammwe, tuveeyo tulabe engeri tusobola okuteekako ettaffaali ku bulamu bw'omukulu ono. Ng'abasinga bye bagamba nti obulema si buteesobola, so kyemmanyi naye mu bulema we alina kyasobola okubaawo ng'akola ki ng'akola. N'ekirala osanga n'abatandisa okukola nasooka ng'alaba ku mwana we gw'ayagala ennyo gwe yayita Ssuubi, era tusaba wenna abali eyo ng'osobola okuba ng'otuukira mama Ssuubi ne famire eno mu muyamba omukulu ono alabe ku mwana we. Njagala tune mu kamera awo osabe obuyambi n'abalabi bange bonna abakulaba kyoyagala kyaba bakuyambamu. Kyensinga okwagala ennyumba kwali kati njagala wange kapito kyekyo kandi mbeere nga neeyimirizaawo, kubanga ekigambo kumpanirira ndabye gyekikoze eki gyekintuusizza nti n'omukwano sirumba kweyimirizaawo ne bweba yakupangisa ng'akoze eki anfunye sente ezigipangisa
tandika obulamu obwange nga neeyimiriza okuba n'omwana wange nsobole byadde mwana wange mwagala naye mwagala ajje andabeko nga ninawe nkola ki wendi nga si waago ndi kuntwala nti gundi okugamba okuseegera sibyagala. Tukyagenda mu maaso n'emboozi y'omukulu ono naye nga abasinga mugamba tutudde wabweru lwakuba munda temulimu space. Njagala mbatwalekoko munda mbalambuza omukulu ono waabeera mu chief tumutandika ekifulukwa kuba mulimu ebikeesikeesi store mulimu ebikeesikeesi mulimu ugamba olina tewafaananika naye tukutwaleko tukulambuzeeko olabe mu store wano waasula. Oyinza okuba nga olinayo akafaliso, oyinza okuba nga olinayo kabulangiti, akasuuka oba akasukaali oba ekyokulya oba akawunga oba ebijanjaalo n'ogamba muno nze kantandikirawo ng'ate bw'ayiye okulaba ng'akola ki ng'afuna ekyokukola oba ng'afuna w'atandikira okukola. So taata tuyimuke otulambuzeekoko wano mu store w'obeera ate tulabe engeri abantu gye basobola okutegeeramu emboozi yaffe ey'olunaku olwaleero. Abatulaba ku mukutu gwaffe ogwa Celeb Jazz with King Smith amanya nze Shadik Smith nga etuvudde eri nga tujja tugoberera emboozi ya taata ono. Mbasaba busabi mu ngoberere tugezeeko balambuza store waasula wano eba mu budamya cases z'ebintu ebikolebwa bye basuza muno nanyini we ayandibadde nga muganda we yamuwaabere nga asulako wansi ttaka era ng'amazzi gayingira okutuuka wano wennyini wenyimiridde in case enkuba weba ng'etonye okusinza ku lujjinga yoli okusinza ku bigambo byaŋŋambye naye nga just okulambuzaako waabeera osobola okutegeera nti nno embeera mwe tuli mu Uganda si nnyangu. Katwala taata tuli luddawa? Muli mu kisenge. Wano muli mu kisenge wano bwe buliri wano. Guno mufaliso kiki? Guno nti ebintu byakwetetenkanya buliri bwe buti bwe bubeera. Waawo. Sitegedde. Guno mufaliso plywood. Guno ino plywood byakweyiya ndaba. Osula mpola mpola. Penseni y'omwonaabira. Penseni yange eyo mwenjoleza. Ne drawer nnina yeeno. Wano wotereka utuzi twange tuno twingira. Esigiri zino zaani? Byabalenzi bano batabani bange. Batabani wange oyo babikola. Nze yampa buddamu buno bwenti kubeerawo bubeezi kubakuumirako. Naye ng'omanyi enkuba bwetonnya olaba amazzi bwe gakoma. Amazzi gayingira ne gakoma awo. Kati enkuba bwetonnya okola oti? Enkuba bwetonnya kuyimirira. Kuyimirira kubutyo. Kuyimirira n'olinda paka lwekya. Kati wandyagadde kanyimire wano wenti nange nsobola kamera okukulaba bulungi. So wandyagadde naye bannaye abatulaba embeera yo si nnungi ne wansi wenyimiridde wennyini ettaka ligonda kubanga enkuba ebadde etonnya ennaku zino ettaka ligonda. Kati wandyagadde abatulaba bakuyambe batya taata? Kinagambye kye naboneredde kwe okuyimirirawo kutakola ki ku muntu kubutakola kyenjagala kukola kapito bwe kapito yo kozi kasente akokulya nako kaba kakyali kizibu naye nga kiraba ekyokulya kiva muki mu kapito mukola kati kyekisinza okunkosa kubeera nti nzize nnyo mu kulerebwa nga sikola ki nga sikola kyenjagala nsobole okufuna ekyokukola nsobola okufuna kalinga bwe nkolaze nti awe tukola ki wensula kafaliso nayo kantu konna akabulangiti n'obutimba babugaba naye kati wano tulina wosiba katimba obutimba babugaba kati bw'otunuulira kati eno yogondi olaba yewodropu yange wentereka ebyange engoye zange kati ekyo ekizibu ekinnuma nti nsobole okufunako wempangisa nsobole okufunako kapito kenkola neekolere nange mbeere ng'omuntu kuba kati ekirizibu ekindi ku mutwe kukola oyagala kukola. Abatulaba ndowooza mulambudde nga tubalaze ayina akafaliso ayina akabulanketi ayinayo kasukaali ayinayo akataala ayinayo ekintu kyonna naye kaba kapito bakiveera kyasobola okuteeka wansi so that enkuba weeba eyingidde temukosa nnyo oba temuyingirira. Ate kakapito nga we yabagambye nja basaba nkyabasaba bamaama oba nfukamire n'ofukamira kanfukamire bamaama bataata mbasaba mwenna gye muli tuve tudduukirire omwami ono
mbasaba bambi mbasabira ddala tuve tuddukire omwami ono alina akafalisa alina ekitanda kyota kyakozesa so that obulamu bwe bumulaba embeera gy'alimu musajja mulema so nja basaba bambi okusinza gye mutulaba mulabe vidiyo eno mugisharinge mukomentinge etambule wonna 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 mu nsi osanga naavayo muzira kisa namujja mu kasitowa kano mwasula embeera mwe munyigidde n'okusinga nga bwagambye ayagala kubanga akola ki ng'akola ne kaniigina kennyini kayambadde kamu kokka obuzibu kwe bwava ku mugulu guno bwali bulwadde bwa polio ne teyazaalibwa bw'ati so obulema si buteesobola asobola okukola ne talina kyakkola so enena oba olina ekyokkola osova ino nga Smith tuveeyo tulabe nti n'omwami yafuna ekyokkola amanya eddoboozi nze Shadik Smith mbaagala nnyo mwenna okusinza gye mutulabira kambyerekereze mbasiibule kubanga ate nga ebagambe kuba omunaku tekya naye twagala ffe tubeere nga ate mu mbeera nga zino tuyamba abantu nga bano okubajjamu eyo embeera oli gye yandigambye mbunno enkuba kati ekedde ate katubalaga omusana so bamaama bataata ow'ekikumi ow'olwataano ennamba yange eri 0755 17 0755 17 ye nnamba gy'osobola okuba ng'oyitako okola muno osindikako obuyambi bonna muli mu mbeera yonna sokola nga tuyamba abantu bano abadde ku kamera amuyita Sir Lawrence ne munne abadde running cable bamuyita mwana mulenzi amanyidwa nga Emma bava mu King Montage Production nga bano so bafuna ku 0702 1045 0702104125 osobola okuba nga obafunako bulungi nnyo nasobola okuba nga ate bakwata ebifaananyi ebinyirira nga bino kabibe byambaga kagube mukolo basobola okuba nga babikwasaganyiza bulungi nnyo musibe bulungi mweraba